Mbaanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwansibye mutya abaddaaliyo. Bannange ŋŋenda kuzannyira eddoboozi lya Kadaama ono naye nsaba gwe wenna ng'oli mu kumalako kontrakiti yo toyita ku vidiyo eno. Nze mukama wange namulaba dda, namulaba naye ensonga lwaki wonna tuuse ne nteekawo embeera kati nga naakamalaku contract yatandika okunyakisa obulabu ng'akolayo kano ne kano buno obw'abaana like simanyi babuyita batya pafold ow'enviiri ng'ayagala kunkuumira awo kati n'akyuka nga wemugamba ku by'okudda ewaka abeera munyiivu. Omunnange tulira ekigambo n'agamba mbu saagala kuleeta mukozi mulala. I don't want to bring another girl. Bwe nakirowoozaako ennyo ne ngamba nalowooza nejja kufiira mu kiyumba kino. Kati bwe natandikira olutalo olwalako n'abampa amagezi ag'okugenda ku poliisi n'asooka ansikyako essimu nga sikyalina ssimu. Kumalayo kumpi nga wiiki nnamba awo kwe kutabuka ne mugamba njagala kudda waka. N'alyoka ambuukira eno tiketi ey'ecupuli eno ey'effeeki. Ku lunaku lwe nava mu kiyumba buli obulabu bwonna bwe nkugambye bwe yali yampa bwonna yabujja kubera obubyagala nali sibyagala n'engoye enkadde zonna yazitwala yazinziggyako. Omukazi n'ankebera kuva ku kaviiri paka wansi ku kagere. Omanyi ensawo yange empya nagigula mpya naye yagiyuza tuge n'okukebera munda mu nsawo empya kuba nina kyenkweseemu. Nankebera paka ne mu kaleega paka ne mu kapale ak'omunda ke nali nyambadde naye omukazi muzibu. Kyokka ku buno bwe ne ndowooza engeri gye mbadde njagala abaana be, engeri gye mbadde nkola emirimu naye Katonda yekka y'agenda omusasula. Nga mbadde simulumya nga mbadde sirowoozangako ku ky'okubakola obubi n'ansasulamu bw'atyo. Ne kamwama ke kalwadde kakazi kakadde nga mbadde nkasaasira oluusi ne ngendayo ne nkayambako akubako kalina omutima omulungi naye nkakolerako ku mirimu kuba akakazi kakadde ate nga kalwadde naye omukazi n'ansasula bw'atyo. Okay. Kale nyongera okubaanirizaako mwenna abagoberezi bange abeekumite ku Marriage Initiative Uganda YouTube channel. Omukyalo ono bwe tutandise n'akatandike yamazeeko kontakiti ye naye bino bye byamutuuseeko. Ngenda kuwa sitooyi ye yonna naye bw'oba okimanyi nti oli Jordan omukyala ali Jordan naawe atali Jordan bino abawalabu bonna babikola abamu si bonna naye abamu singa ogwa ku boosi ow'ekika kino. Kati mukwano bw'oba ng'oli mu kumalako kontakiti yo oba ng'osuubira nti wanudde bujja kukyala nawe kontakiti yo eweddeko n'alikusabye ne weekuumira ku vidiyo eno ogirabe ogimaleko osobole okufuna sitooyi yonna yatandika bityo. Mwana muwala ono ali Jordan yantuukako emabegakawo ng'amazeeko kontakiti ye. Omwana bw'amalako kontakiti ye nga ŋŋamba mukama wange anemeddeko ansaba mbu mwongereyo omwezi gumu. Omwezi guno bwe gunaggwako agenda kungulira air ticket ankomyewo ewaka. Omanyi buli wosika ennyo omuguwa oyinza okkakkana nga bakuwadde obutwa oba nga bakusse oba nga bakuwaliriza ne bakuwalabana mpaka mu kkomera. Ne mugamba bw'aba atabye mwezi gumu kontakiti yo yaakaggwako nti agambye omwongereyo omwezi gumu nti ne mugamba gumuwe tulabe bw'aneekwasa ng'ate omwezi guno guweddeko si munene. Nga mukazi wattu aguma ng'akola omwezi nga gukwata. Omwezi bwe gwaweddeeko nga bamuwa air ticket ndigina kandibawe wano kandibawe air ticket nga bamuwa air ticket ey'ekitupuli gwetya omuwarabu. Bamuwadde air ticket nga kitupuli omwana atuuka ku airport nga bakamutema. Eyo air ticket yali wakutambula nga 12 bye yalina okutambula. Omwana munnange ng'atuuka olunaku lwe bamugamba nti agenda waka nga bamukebera nga woowulidde nga bateekinga ensawo
nga bamuggyako byonna byonna omukazi by'abadde amugulira oba obulabolabo omukazi bw'abadde agula babadde bamugulira obulabolabo buno bumutengula omutima asobole okusigala okukola oba okitegeera kati Kadamu we yatuuse nga balaba ali siriasi kikaagala gendaka ne bamuwa eyatiketi ey'ekitwambala ne bamuteekinga ne bamuggyako buli kimu tebaamuwa ne bakimuggyako nga bw'owulidde tebaakomya okwo ne bamukebera mu buleega ne mu mpale munda empale nga limugijja bamukebere naye kino namuganda esikitya kati naawe ali eyo oba olina boosi ekika kino ekyokukebera sikitya abamu nno baleeta n'omusirikale baleeta omusirikale omukyala ng'omaze okwambala nga n'ebintu byo byonna oba osuula waggulu obijjayo bitadde wansi ne bakuceekinga ne basooka ne baceekinga ensawo zo zonna bwe bamala okuceekinga ebintu byo byonna nga bakutwala mu kiigo oba muli mu kisengenge ekyo nga tewali baana balenzi nga bagamba ddyamu empale kenjogerako abaana bangi ng'oggyeko ono waliyo abalala bangi abalinga ono nga kyabatuukako nga bagamba ddyamu empale simanyi oba waliwo ebintu omuntu byasobola okubba n'abisonseka mu mpale mu ngaito nayo nkino n'aggyamu empale ne bakuggyamu n'akaleega ne bakulabira ddala tolina kyokutte era oluva mu lwomu eyo we bakukeberedde ebintu bino ddamu nobipanga bulungi tebakukkiriza kuva mu lwomu eyo kati essaawa z'okugenda nga ziki kuba ng'oyinza okuggiramu otunobba ebirala ate bamaze okukebera n'obaako ebintu byokka kati mbo tebasuubira ate eno paati nkukubiriza gwali ewa mukamaawo bw'aba akuwadde ebintu byakuwadde ebiteeke separate bw'oba opaakinga ng'okomawo ewaka ebintu bosi byagenda akuwa tebigatta mu ngoye zo tobigatta mu bintu byo biteeke separate byokka oba bifunire kaveera biteekemu Kadamu olina okukkiriza nti omuwala bwe kituufu akuwadde ebintu ebyo ng'omaze okunga bamaze wali okubipima wali ku ceekiini awo batumira ebigugwawo nga bamaze okubipima ne bigenda awo kakasa nti abikuwadde kubanga ne ku airport wennyini asobola okukulirawo enjulu n'agamba omuppi mutuuka ku airport n'agamba simuwunya ensawo ku airport oba takireedde waka mutuuka ku airport n'agamba simuwunya ensawo naddala ng'abadde akutatayagala kati bamala kubipima ne bigenda naawe n'omaliriza kyekiini bulungi nnyo n'oyingira n'ogenda eri mu waiting room bannange n'olokotegera nti ogenda nti omaze akatima otereranga ennyonyi ogirimye ate njagala okutegeeza omutima otererera ddala ng'otuuse wano ku butaka kubanga basobola n'okutegamu ebintu mu nsawo yo mukwano airport y'esawuli n'ogibuuka n'otuuka oba kuyambadde stagingidde ne bakeera nga balina ebintu bye baakusibye mu nsawo bamanyi okubateekamu oluusi enjaga ebintu nk'ebyo ebityo bagambe nti wabijje jja tewabijje no kati wera njaga ng'eyo bagitwesinga mu nsawo yo esawuli wano oluusi n'oyitawo nno na bulungi nnyo otuuka oba kata gyo stagingidde oba ethiopia oba wabagenda okunjira bati nga bakukwata nanjaga naye nga mukama we yabitadde mu nsawo so Kadaama okukakasa nti ovudde mu mikono gy'omuwarabu okomyewo ewaka ng'otuuse ku Entebbe airport ekyo sikiddako tugende ku kiddako omukyalo ono taba kwongerayo mwezi gye namugamba kwongeramu mukkirize omwana ono yali agenda kuttibwa mu kiyumba era nakimugambye yeesabye namugamba kituufu ne mugamba oba kugaanira wali okwongeramu omwezi baali bagenda eiza kuwa obutwa oba bakusireko ekintu kyonna bakutwale mu kkomera oba okukola ekintu kyonna ekikyamu naye kewabalaga nti omwezi guno ogukkiriza ogwongeramu ne kweno eyatiketi ey'ebitutu gye baakugiridde gye baakuwadde balaga batimanyi ogendako makoyakooti oddeyo mu nnyumba yaabwe katikkiriza wavuddeyo ng'oli seefu tebaakuliisizza butwa ne mugamba oli seefu 10/10 kubanga babadde bakyakwetaaga ebbakolera era nga bakimanyi nti tiketi gye bakuwadde tugenda ogenda tuuka ku airport osiraane oddeyo era boosi yamugambye
Kasooya yatuse n'amukubira n'amugamba bangambye airport wakola reservation tewagisasula era ne bagikansolinga kati air ticket nfu. Bosi yamugambye linnya okomewo ewaka tubuukinga endala azifu yadde takimanyi nti air ticket teyagisasula. Kati namugambye oli seefu 100 tebaakuwadde butwa kubanga babadde basuubira ogenda kuddayo bakolere naye oba kugaanira wali ewantuukirako ng'osaba amagezi oba kugaanira awo kkiriza ganda wandigifunye ennyumba nga bakuwadde obutwa ne bakuwa obutwa ne bakuwa tiketi n'eddeeka kale kati kasita wafunye adi tiketi wagifune kasita oliseefu ewako ojja kukomawo bulungi bijja kutuuka kuba omwana naye abadde mugezi kasita omuwalabu yamuwoleza atekomawo eno waka tugule air ticket endala omwana yabigaanye n'alinnya ng'adda ku ofiisi ye kati awo kadaama awo abamu w'ogira ate kale bosi bankime ng'oddayo mu kiyumba ng'oddamu okala katawamira bw'otuuka ku airport nga yakulimbye okuwa air ticket n'akuwa air ticket enfu tewali nsonga ekuza mu kiyumba kye amagulu gatuuse n'ensawoyo ng'odda ku ofiisi yo atulise ng'ono teyakoze era yagenze ku ofiisi ye bulungi nnyo ndowooza ab'ejjagani tebatera kubakkiriza kubeera ku zi ofiisi awo simanyi munnange ng'abeerawo nga bw'otwogera akadde kano ali ewa muganda wa nannyini ofiisi bamugambye abeerewoko ennaku 3 bamubukingire air ticket jjukira ebadde weekend Friday tebakola Saturday tebakola so kati enkyalu bayinza okuddamu okukola naye nga bamukakasiza aba ofiisi nti katubukinge air ticket endala ogenda ekera ne bamukakasa nti agenda kukomawo ewaka so kati tusaba tulabe nga atuuse ofiisi emuwa air ticket akomeyo ewaka naye ng'ono kadaama ali mu Jordan so kati omulama gwa vidiyo eno lwaki nkoze vidiyo eno uggwe ndaba omugoberezi wange bw'oba onaatera okumalako kontrakiti yo mukwano bino ebintu ebimu bisuubire bwe bikutuukako si bitya naye kyembakubiriza bannange era omwana namugambye kale singa tiketi wagimpeerezaako nengikebera mu system yenda bwe bannamu ennamba yange weeri ku bbali bwe bakuwa air ticket y'omukwano nga tonnasimbula sigere kuva mu nnyumba ya mukama wo yempeerezeko ngambe madamu magiyamba onkereryeko oba tiketi yange entuufu eno tiketi nze omwana abakugimpeerezaako nengikerera nanditegedde nti tiketi enfuna enteekako boosi akazito ng'omwana tannafuluma kale nkwewuunye mulimu abajja mu inbox yange nga bwofuna ne kyansi nojja mu inbox yange netwogera bino byonna tuna ebituukawo ng'osirisa kati ono omukyala yajja netwogera mugamba ayongerayo one man bw'ogubakolere tulabe byaneekwasa n'asirika ebyonna byonna ebbanga abadde tantulako kamesegi baatuuse n'okumuwa air ticket n'ansimbula ekigere okuva mu nnyumba eya mukama we nga tantegeezezaako kitegeeza abadde agenda kwetambulira mukazi watu yeetuukire ne wano Uganda nga tantegeezezaako nti munnange navuddeyo kale yesi sikkirizibwa kumanya oba ovuddeyo bati naye singa ofuna obuzibu ng'ati nze olina ennamba yange I can help mu ngeri oba oba endala kati wano singa yampeereza tiketi nangambako manyi madamu magi kati bangambye ngenda naye tiketi yange yiino nze kyensooka okukola kwe kukebera tiketi mu sisitimu ntuufu oba nedda kinakola ku mwana era oli omulala gwe baali basiira mu kiyumba ng'amazannya gatoyi vidiyo gye nakolako kuba nali neeraliikira ku ngeri gye baali bamuusa nengamba bayinza okuwa tiketi ey'ekitikiri era omwana olwagimuwa n'agimpeererezaawo nange nenzika ku sisitimu nendikerera nendaba nga ntuufu nemugamba yoli ku muzuuno kati abalala waliwo era omwana gwe bakufungira air ticket ey'ebitikuli era nabo abo bo bantekako nga omwana yali wakutambula 11 n'atatambula kati bantuukako ennaku z'omwezi nga 17 ng'omwana yabula tebamuwuliza kati olwaleero biri mu nkubo bagamba ng'omwana oba bamuzuula muko oba kikimanyi baze bantuukako nagamba naye omwana yali yatambula 11 obudde nnyo n'ebbanga mubadde biddawo nga balinaku gye baliiri babayambako k'obuulyawo nga tebyagenda bulungi oba nga tebafuna kuyambibwa kati oluvubumo oluliwo
oluvuvumo oluliwo omwana ayinza okuba yakka nga bosi yabuukinga air ticket okuwuddisa abafamire nti omwana agenda kumusindika akuneewa mu Uganda. Kumbe tiketi yabawa kitikulu. Nze bantuukako nga 17 naye nga tiketi eraga omwana yali wakutambula nga 11 Ogw'omusanvu. Nze ngenda okuteeka air ticket mu system nga system endaga nti tiketi y'omwana oyo either nga yakansolingibwa oba nga yaggibwamu mu system. Ne gye buli eno bagamba omwana yafa naye bankomyawo lunaku tembagamba naye mukakasa mutya nti omwana ono yafa ababagamba omwana yafa mulinako proofu kikituufu omwana yafa nti naffe batulambisa mumwa ng'omwana tumanya yafa mbuba bagamba ng'ekyamuta liiva ne kidini ng'otegeera ki nga bagamba okyasa omuntu nga kadaama bakubina eby'Uganda abantu balwala yesu nga kadaama ne bakugamba mbu yafudde kidini n'ekibumba mbu bye byamusse naye nga famire tebawulirangako nti omwana waabwe yali mulwadde nga tebawulirangako nti omwana waabwe yali mulwadde. Mmwe mwenna abakomawo ewaka nze inbox yange nzigule leeta tiketi yo ngikukeberere kubuulira entuufu oba si ntuufu mugenda kubuulira ku airport. Kati oli tetumanyi kituufu baali bamutwala ku airport banega naye eyo keesi teyali Muteyo Initiative Uganda era eyo keesi baali bagiwa omuntu omulala w'oku social media yali abayambako bamugye ku social media yali abayambako koti yali yakiyo kati nze bantuukako eno omuntu waabwe amaze kubula yali watambula 11 kyokka bantuukako 17 nga bagamba nti batugambye omuntu waffe bw'ayinza okuba yafudde. Ne bagamba tiketi babawa nga agenda kutambula 11 lwaki olwaleero babagamba yafudde ensonga ki ebaddewo. Mulaba obulungi bw'okuligestalinga bifo nga tonnafuna buzima ate kiwobeera munda tuba tugenda kikwasaganya ate nze wange noba toligestali jangu nkuyambeko wabula wempulira nga ensonga eno eyinga eyagala okunsinga amaanyi nakugamba jangu oligestalinge kubanga Initiative Uganda tulina abakozi abasukka 20 abantu 5 nga twakutte ku boosi w'okutulema zikira ffenna enjogera yanjawulo mukama yatuwa oluusi olumi nga abamu olugonvu nnyo nga buli omu alina engeri gy'ayogeramu n'abantu be ne bamutegeera ne bamwanguyira. Kati nze nnyinza okwogera ne boosi oba oliawo nitulemu okukwatagana ate minisita oba madaamu omulala n'ayogera ne boosi we ne bakwatagana okkakkana nga tusinze twetaaga. Ate ffe tuli registered bannange Initiative Uganda tuli registered ne Uganda government tulina certificate zonna ezitukakasa okukola omulimu guno tukolera mu mateeka era tumanyi engeri gye tukwatamu abawarabu bano okubaggyamu tetwetaaga kubanga nze mmanyi singa njogera obubi n'omuwarabu wo gwe Kadaama ali mu kiyumba kirizagaana obulamu bwo bubeera mu matikka singa nze eno nempisa mu boosi w'eggaali kirizagaana ayinza okukola ekikyamugwa gwe neegamba mbu ndi mu kulwanirira nembeera eno nga neeyimba mbonwanira Kadaama naye nga nkotadde mu mabidda lwaki njogedde buli ne boosi wo ndagadde okukireetamu ekibuli yesu ekibuli tulina engeri gye tukireetamu naye mu ngeri eyiprofessional nga muteeka geega mukutteko so mujje mwegesitalinge mubeere bammemba enza ati ekizibu kyonna kigenda okutuukako omazeko kontrakiti yo oyinza ogamba tebagenda kyona esefunanga luzibona naye waliwo ne wamwe kontrakiti y'oluusi eweddeko n'agaana okutaana tetufuna engeri gitwogeramu naye okulaba nti akola ki nti akuta so kyekyo ebiseera ebisinga bw'ojja nga ekizibu kimaze okutuuka kujjukiraho omaze kwonoona eyo naye bw'obeera mu Initiative Uganda tukuwa guidance and counseling neosanga nti ensobi gye waalikoze yalikuleetedde obuzibu ojja n'ogimbuuzaako ntiwa engeri gyonna byetukwasaganyamu n'otagwa mu buzibu okitegeera ekintu ekyo so bwe tutyo bwe tutambula
nga Initiative Uganda. Ekirabiriza we tukomyawo abantu abafiiridde mu mawanga ag'enjawulo. Bw'oba olina omuntu wo nga yafiira yonna gy'ali ne waba mu Amerika, ne waba London, ne waba simanyanga ne wabeera nga ali Canada, ne wabeera nga ali Germany, ne wabeera nga ali Saudi Arabia bwanga jafa ng'oyagala omubiri gwe gukomezerewo wano e Uganda. Mukwano tubikolako. Mujje mutuleetere ensonga ezo ku ofiisi yaffe ebeera Nzigule. Ofiisi yaffe ebeera Nzigule okuva ku makya ku ssaawa 2 mpaka ku ssaawa 12, okuva ku Mmande mpaka ku Saturday. Ate era oluusi oba ng'ova wala ne ku Sande tubeerawo ne tukulinda. Ofiisi yaffe esangibwa Nsambya ku Craft Center. Womanyi Craft Center weri eyo kalina kwe tuli ku second floor. So mujje mulenga mutenga kwoli kukyeyo. Sindika omuntu wo ajje ku ofiisi yaffe. Omanye nti sibe bano b'osanze ku social media nti abatalina bye batuula nga bw'akeera ku makya n'aggyako essimu ye togenda kuddamu kumulaba. Bw'akeera ku makya n'akubulookinga ku intaneti ze zonna kaweddemu, naye ffe omuntu aba amanyi we yajja n'alegestalinga. Amanyi we tusangibwa. Era ng'osomugamba gendayo bwoti ne bwoti bwetuli. Sindika omuntu yenna ajja akulegestalire. Amanya ansigadde nga nze Magi omuweerezaawo ate nga mulange wano oli ku channel emanyikiddwa nga Marriage Initiative Uganda YouTube channel. Video kati zikomebwa n'eno naye nga mubeere beegendereza bw'abamalako contract zammwe. Video sizireeta kunyumirwa bunyumirwa, nyumirwa nnyo nga olina ky'oyizeemu. Ekindeesa video zino nga waliwo abafunye obuzibu era n'ennyinnyonnyola ABCD kwe kwagala gw'atalinago mu buzibu buno ogezeeko okuba nga weetangira okugwa mu mitawaana bwe giti nga gwe nkuba kyeyo. Mubeere bulungi, tujja kuba nga tusinkana mu video ezitako. Bye bye.